Bannange no family ya Nowa Mutwe muganda waffe gwe bawambye eggulo, sister we, ono senga we, ono mukyala we, bano baana be, ono sister we. Maybe omukyala asobola okubabuulira embeera gye bakwatiddemu Nowa Mutwe n'engeri gye babasanze. Nyabo. N'olwedde bamaze okukwata ddala waliwo bamuleeta ne bamugamba twagala mutabani bw'otamuleeta tujja kukuba batukuba essasi ne bakokinga emundu kati oli mu kutya ennyo tujjukira mulwadde wa puresha abadde talina kyasobola kukola kirala n'abaleeta waka era abasajja ne bayingira mu nju ne bagijjamu n'oba ne bamutwala. Nze nabadde naaba n'abasajja bamunoonyeza paka mu kisenge kye yabadde nga nange gye ndi bwereere naye ng'obabuuza mumutwala wa teboogera bambadde bimasiki kati ono mulala ye teyabadde talina masiki namusajja yabadde muwanvu munyarwanda nga namulabye bulungi ye teyeebiseeko feesi yadde era olwamututte nga nuba tebamukkiriza kwogera nakukola kintu kyonna okugjako kyeyakoze kyabadde kimu kwambala ngoye nakumugamba tuwa amasimu n'amasimu ne bagatwala naye nafuluma wabweru ndabe emmotoka emutwala ndabe namba plate nga tekuli basajja teboogera kati nsaba ekikwatako tuyambe kuba kisusse Nowa Mutwe okuwagira n'okusimusaamu n'okwogera amazima kuba talina gwavuma ayogera mazima era manyi kirabika mazima kuba Uganda weeyogere mazima kirabika musanvu tebagaggalira ddala kyekyamu leeta kirabika kye muwozi ne Museveni bye balina Nowa byayogera kuba amazima obwe tebagaagala. N'ekirala neebaza mwenna abali mu kunwanirira era abali kubanja Nowa beebaliza ddala basaba temukomaawo era amazaamu gende ddala mu maaso bano abaana bali sirina kyakubawo baana basoma sirina kyakubawa sirina wakutandikira naye buli kimu bakitutte sirina nawe nsobola mufunira yekundi n'okumu bano abaana basaba ebyokulya sirina nawe nsobola tandikira nti oba kino sirina nansaba balina obuyambi basobola okunyamba sirina saba Nowa Mutwe bamukomyewo naye nga amanya g'amatuufu Mukyala Nowa Ramuze saabona abamulina bamukomyewo ati situmanye nti wano bwali kyenjagala ennyo okusinga tubeere ng'ekyo tukimanyi nti wano guba gwe guno gwe bamuguddeko okusinga okumutereka n'okumutwala mu kifo kati saa zino tunoonyezaako tugenze ku mapoliisi tebatuyamba batugoba bugobi ebyo ebintu biri politiko tetulina gye tusobola bikolera ate era abamu babagamba era olaba tali awo omwangambye ngende wa muwoozi byamulina kuba bo tebalina kye basobola tuyamba bwe bangambye tebasobola biyingiramu kuba biri politiko era kirabika ali wa mukulu kuba taata ye kennyini agezezaako n'okubako ekireeka ssimu bamugambye kirabika awo taliiwo waba taliiwo ali wa muhoozi so nsaba abo mutuyambe omuhoozi ng'egyayisaamu abantu si yennungi bannayuganda tubonaabona naye ennaku gye tuyitamu nnyingi. Ebyo bannange muganda waffe Nowa Mutwe tannaba kulabika olunaku lwa leero naye nga mwenna mumanyi ani abawamba. Olunaku lwajjo Muhoozi yagambye nze nzirako okuwambibwa era tusuubira nti ne Nowa Mutwe naye ali mu besimenti ya Muhoozi balimuyiriza mpaka
pozi ngenda kutwala omukisa guno mu Uganda waffe n'obudde mukonvisinga abadde kyagala kujja mu ssaati naye obudde mukonvisinga nandibasabye mujje mulabe enkwagulo ne bye bamukozeeko komera newankubadde bamukuuma ekiseera balage ng'ebirundu bikala naye kambasabye mujje mulabe. Kibi ebigambo si byangu naye nga kyekituufu ekiriwo. Nowa Mutwe yawambiddwa olunaku olwajjo era nga yabuziddwawo nga bw'owulidde mukyala we bw'akugambye bamusanze wakaawe. Basoose kuwamba taata. Bwe bawambye taata ne bamugamba twagala mutabani wo. Ne bamutwala taata nga talina bw'akigaana. Nowa Mutwe kyekyamuwambisizza kwogera mazima. Vaayo n'ayogera ebigambo nga bwe birina okutambula nga bwe birina okuba nti nno twetaaga nkyukakyuka tewali kirala. Buli muntu gy'ali Munnayuganda agamba twagala nkyukakyuka. Ne John Museveni alemeddeko agamba sijja kuba wa nkyukakyuka. For him and his son they think they are the goddess. Bakatonda ba wano otegedde tewali ayinza bagambako tewali ayinza kukola kintu kyonna ku bo. Okitegedde nti n'obulamu bwaffe babulinako monopole. Bye batusalirawo ki kye tulina okuba, bye batusalirawo ki kye tulina okukola, bye batusalirawo ki kye tulina okwogera, ky'olina okwogera n'obutoyogera bye balina otusalirawo bo balowooza. Naye njagala okukabatema bye mulowooza bifo. Your time is coming, you will regret all these actions you are doing today. Buyinza obutaba lwaleero naye temujja tuwamba tumalayo. Tekisoboka. Era temwerimba. Era mujja kuwambako bye munaasobola okuwamba. Naye abanaasigalayo abangi ate be bazibu okusinga bwe muwamba. N'olwekyo, General Museveni, what you must know, your time is up. Even your family, your time is up. And you're going to pay for every action. You're going to pay. Whether how or how, but you will pay. President Ayogende ebigambo bino nti, they came like thugs, traveling in a numberless double cabin vehicle. They first picked Nowa Mutwe's ankle and put him on handcuffs before ordering him to take them to Comrade Nowa Mutwe's home in Gombe. They violently abducted him and took him away. His whereabouts are not known. They are committing all these crimes against our people to instill fear in us and the entire population. But they are giving us more reason to fight for better country. Bazze ng'ababbi, ng'abatemu, ng'abayaayi, ng'abakumpanya, ng'abannabikolobero, mu mmoloka etaliiko nnamba, basoose kuwamba taata wa Nowa Mutwe. Ne bamukaka abatwale gy'ali paka ne batutte eggombe Nowa Mutwe gy'abadde abeera ne bamuwamba bubi nnyo ne bamubuzaawo n'okutuusa olwaleero amayisa ga Nowa Mutwe tegamanyikiddwa wa gy'ali. Naye bino byonna ebikolo bali mu kukola olunaku olwaleero kuffe na ku buli muntu bagezaako okubikola okuteeka akatengo mu bannayuganda ate era naffe. Kyebatamanyi nti bongera tuwa buvumu na bumalirivu. N'ensonga lwaki tulina okulwana ennyo okufuna ensi eyeesimisa era ensi eyeegombesa. Nate ekifaananyi kya muganda ffe Nowa Mutwe. Kati waliwo nze kyendaba. Ne Kyagulanyi yakyogerako, na buli omu yakyogerako. They are trying to isolate Kyagulanyi. Bamuggyako abantu bano balowooza mbu nno bwe banaabeerawo, manya bwe banaabajjawo Kyagulanyi ajja kuba weekend. Balowooza nti banajjawo bano abantu Museveni tajja kuva mu ntebe balowooza. Era bo obwongo bwe bulowooza mbu Kyagulanyi yateekateeka bano bagenda kwekalakaasa, bagenda kudumba General Museveni bamugye mu ntebe. General Museveni kankakuteme ne mutabani wo na mwenna. Kyagulanyi tatennekangako muntu n'omu nti agenda kwekalakaasa. Ayogera mazima. Wabula mmwe muli mu kutendeka bannayuganda beekalakaasa bajje. What you are doing today, you are training us, you are training Ugandans to come for you wherever you will be and grab you out of the power. Kijja kuba nno. Kijja kuba.
kiyinza okulwawoko naye nga kijja kuba. Just be assured nti kijja kuba. You get out of power very soon. Kitegede. Bino emukola mu kuwa bannayuganda buvumu kulumba nalo. Nze kyengenda okubasesaamu. Ensi ejja kuwuniikirira. Nga Museveni akutte bano bonna balowooza nti babodegaadi bakyakulanye bamuwagaale bagenda okwekalakasa bagenda okulumba. Nga bonna abalina mu kkomera mu basement yonna gy'abatadde. Olunaku lutuuke nga bonna abalina babadde alowoolezaamu badde alinamu essuubi nti basobola okubaawo okukola ekyenjawulo. Amazima ente baagiveemu kati oba n'atugamba ki? Oba n'atunula atya? Nga babadde alinamu essuubi nti akutte amaze. Bonna akyabalina mu basement. Naye nga ente baagiveemu. Si byangu nga bw'alowooza, si lugero nga bwakyalubala. Bino birala bannayuganda bonna banyiivu. Ojja kuswala okuba ng'ovudde mu ntebe forcefully oba peacefully naye nga bubadde olinamu essuubi olowooza mbuno be bakajiiko nataba be bakulemesa bimunde nene yakyagulanyi ng'obalina munnange otudde nabaawo naye ng'entebe tokyagirimu ojja kuswaza nnyo ate nga that time